Yeah, good morning, comrades and friends. Ensonga gyenjagala kwogerako ensonga ya neutrality. First of all, njagala kuyozayoza baganda baffe jo abagenze ku UN ne ba demonstratinga ekyono kye bakoze kyakabi nnyo. Mu Uganda obuzibu bwe tusinze okubeera nabo kati currently be bantu abagamba nti bali neutral. Usanga abajournalisti bagamba nti they are neutral. Tosobola kugamba nti oli neutral in situations of injustice. Desmond Tutu yatugamba nti if you are neutral in situations of injustice, then you have automatically chosen the side of the oppressor. Era ne Eli Wesley nagamba nti neutrality helps the oppressor, never the victim. So ensonga gyendowooza nti nkulu nnyo ffe kutegeera waliwo abantu abagamba nti they are neutral in situations of injustice. I think we should not allow that or listen to that. Kubanga every time you're neutral, you are helping the dictator. Nina abantu bangi nnyo babeeraawo n'owulira nga bagamba nti nze ndi journalist so nina okubeera neutral. Osobola otya ogamba nti oli neutral mu situations eza torture? N'obasanga bagamba nti allegations of torture. Buli omu akiraba ekigenda mu maaso ebya torture fena tubimanyi, naye omuntu avaayo n'agamba nti there are allegations. Oba omuntu n'agamba nti allegations of abductions. Wetwogerera ku ssaawa zino muganda waffe Kavuma tetunamulabako, tetumanyi wajali. Naye nosanga abantu basazeewo okubeera neutral. So the point I wanted to emphasize today is a question of neutrality. We cannot be neutral in situations of injustice. We cannot be neutral in situations of torture. We cannot be neutral when people are being abducted and when people are missing. When people are being treated in that manner, tosobola kugamba nti gwe oli neutral mu situation eno. Era abamu bagamba nti bali neutral ne bajjako term limits. Abalala ne bagamba nti bali neutral ne bajjako age limit. Kakati ngogamba nti Uganda gwanga lyo nti you are a patriotic citizen, naye time bwetuuka ku bintu ebikulu bwebityo ebiku affectinga gwe nga munansi n'ogamba nti oli neutral mbasi kutegeera. So your point ebadde ntawanya nnyo nengamba kanji sharing ne bakyali bange ensonga ya neutrality tetuyina kuwuliriza abantu. Simanyi kati nze ndi lecturer nsazeewo okubeera neutral. Toyina kubeera neutral mu situation of injustice. Toyina kubeera neutral nga abantu babatulugunya, nga abantu baba abductinga. These things do not care whether you belong to which political party oba oli wa ddiini ki. Bino bintu bikwata ku nsi yaffe, bikwata ku Uganda. Tosobola gamba nti nze nsazeewo okubeera neutral mu situations westi. So njaga kwebaza Baganda bafaabo abagenze ne ba demonstratinga ku UN. Batukoze bulungi nnyo emirundi 1000 kubanga abasajja ba Museveni bagendayo they tell lies with impunity. So togenda nogamba nti there are no safe houses in Uganda. Simanyi there is no incommunicado detention. Oyo kiriyo akiwanuka agamba nti teri incommunicado detention. Zilero atubulire Kavuma Jamshid alirudawo damulira gwe bawambe ekiseka alirudawo. Naye nogenda mu maaso g'abantu, nogenda mu maaso ga UN notandika okubulimba ensi ng'okanuda amaaso nogamba nti mu Uganda temuli abductions, mu Uganda temuli torture. How can you say that? So I just wanted to kibadde kintawanya nnyo ensonga ya neutrality. Bano abantu abefuula neutral ne bagezaako okukozesa explanations. Is it making a sense? Kati me I'm a journalist, I have to be neutral. Sibanyi me I'm a lawyer, I have to be neutral. No, we are saying that if something is wrong, it is wrong, and all of us as the people of Uganda must condemn it. Kubanga tetusobola kubeeraawo mu situations ezo. The dictator kyayagala, dictator bayagala abantu bangi nnyo naddala bano nasoma ba intellectual babeere neutral. Era kyobola batiisa nnyo ogezaako okubafuula okubaleka mu environment eyo.
obasangeyo noyogera nabo bonna bakimanyi ekigenda maaso mu nsi yaffe bakimanyi bulungi nnyo nti abantu babakwata bakimanyi bulungi nnyo nti abakyala babakwata gye babasibira bakimanyi bulungi nnyo ebikolobero ebikolwa mu Uganda naye omuntu n'avaayo n'agamba nti nze sina kwogera kubanga ni neutral simanyi nze ndi religious leader nina okubeera neutral no buli lw'obeera neutral obeera oyamba nakyemalira buli kankiteke mu Luganda kubanga kyayogerwa mu Luzungu kati kankiteke mu Luganda abantu baffe bakitege omuntu yenna agamba nti ali neutral bano ba artist Doli artist nosalawo gwe ogambe nti nze nyimbira bonna abantu n'olwekyo sina kwogerako ku nsonga za injustice oba buba munanfuusi oba olimba kubanga okimanyi bulungi nnyo nti tosobola agamba nti oli neutral era njaga kutwala omukisa guno okwebaza abantu bonna abavuddeyo ne batekinga side kubigenda maaso mu nsi yaffe abayimbi abavuddeyo ne bawulira omulanga gwa president waffe ne bawulira enjiri yaffe ne bawulira enjiri ya abalwanyizi b'eddembe bonna ne bavaayo ne bagamba nti tugenda kulwana until our country is better. So lero sitera nnyo okukola live naye lero kibadde kintawanya nnyo ne ngamba kanveeyo njogereko ne bakyali bange ku nsonga ya neutrality tumanye engeri ey'okubaddamu oli bw'avaayo n'agamba nti nze ndi neutral nze simanyi sina kwogera kubanga nina okusanyusa abantu bonna kubanga ndi muyimbi oba tolina kyotugamba kubanga eggwanga unless if you are not a Ugandan naye bwoba munansi omanyi badictator byonna ebigenda mu maaso mu nsi yaffe for example lwaki twatambula okuva wetwali okutuuka wano leero it is because people chose neutrality mu butamanya abamu naye abasinga mu bugendere ne basala ne bagamba nti tufe tuli neutral ne bajjako term limits tocha netandika mpola ne batandika okuwamba abantu mpola naye abantu ne basalawo nti bo bali neutral kakati eggwanga ne lituukikawo omusajja omu yagamba nti injustice bulema okugirwanyisa ng'ekyali nsigo if it is a seed if you do not fight injustice as a seed it will be difficult to fight when it is a tree era kyetulaba Uganda waliwo time gye yali wetwali nga injustice yali easier to fight naye kati time etuuse ne bagenda nga bakyusa ebintu byonna katolaba muzeeyi nadduli bakaaba tuwulidde nti ne Kakoza Mutale bamutute n'ebirala bwe bityo so kiva ku kyekyo kiva ku abantu abasinga naddala wano abeeyita ba intellectual okusigala nga bagamba nti bali neutral ekyo kyekizibu ekisinga okubaawo mu ggwanga lyaffe ddala nnyo basanga eyo ne mbagamba ne mbabuulira bano abaana ba bodaboda bo basazeewo ne batekinga side ab'obutale ne batekinga side bannayuganda bonna ne batekinga side naye mmwe abasoma abamanyi ebigenda mu maaso musazeewo okubeera neutral nga gweoyagala just kubeera mu comfortable life n'ogaana okuvaayo okukondeminga ebikyamu n'ogamba nti nze ngenda kusigalawo wakati I will just go where the wind will blow. That is wrong. So bannayuganda balina okuvaayo fenna okitegeera amaje abapoliisi bw'oba ng'oli wa poliisi ng'oli wa amaje ng'oli security services endala intelligence n'ebirala we can only tell that you stand with the people if you take a stand and you can take a stand by rejecting human rights violations by rejecting torture n'ebirala bwe bityo so eyo nsonga nkulu nnyo ndowooza tulina okumanya bwe turespondinga kwaba abantu nze mbeerawo ne mbeewunya n'olaba artist muyimbi aliwo okulwa abantu ng'abantu bamuteekamu ssente bamusasula bamusapootinze okutuuka waali naye n'avaayo ne bamubuuza ku nsonga za tocha n'ananaagira n'abeera ng'atakola ki ng'atabiraba ebigenda mu maaso mu nsi yaffe oli n'agamba nze ndi lecturer ku university n'agamba nze nina okubeera neutral oli n'agamba nze ndi journalist nkola ku TV oba ku radio n'omubuuza ebigenda mu maaso go biraba oba tobiraba n'asalawo nti alina okubeera neutral civil servants nze nkola mu office simanyi nkola mu public service ndi musawo ebigenda mu maaso go tobiraba eyo gy'okoleramu eddagala mu ddwaliro mweriri
you know, bobanga okola ku koti nti ebigenda maaso abantu abaletebwa mu koti nga bali tortured tobalaba bail eyafuukayo okusasulirwa togiraba naye novaayo omuntu n'ogamba osazeewo okubeera neutral. So most importantly banange tukimaye nti neutrality eyamba nakyemalira. Neutrality omuntu wogamba nti nze ndi wakati awo sisazeewo wengwa oba toyamba abantu abanyigirizibwa oba oyamba nakyemalira. Era omuntu yena agamba nti ali neutral mu situations za injustice automatically